ekimu ku bintu ebizibu ennyo okukontrolinga naddala eri abasajja ly'ebbuba. Abasajja balina ebbuba, abasajja balina ebbuba, njagala okubuulira. Era omusajja nga yeegombye omukazi ebiseera ebisinga obungi atera nnyo okugirega abo bamanyi nti be babeera n'omukyalo oyo naddala bbaawe kale akasajja ko akaagalako ki. Wano nno muganda wange waliwo omubaka wa palamenti omu asiseeyo ebbuba, anti muganda wange ekikuli ku mutima nabagamba nti muwulirize nnyo abantu we mujja okutegeera nti bano balowooza bwe bati, kundi alowooza bw'ati. Kati munnange nsonyiwemu katono, waliwo MP omu Frank Mwesigye avuddeyo n'akawaŋŋamula ebbuba limukutte bw'alaba ekifaananyi kya Bobi Wine ng'ali n'omukyala ayagala okwesimbawo nga omani MP w'Ekisolo district. Ebbuba limukwata n'amugamba nti eyo side cheek yo, eyo side cheek yo, totulimba. Bannange abantu nno bamugambye ebintu bingi nnyo, naye mulimu abamugambye ebintu ebyansesezza ennyo. Kakati munnange kabula county member of parliament era nga ye Honorable Frank Mwesigye avuddeyo n'agamba nti bannange candidate aba National Unity Platform gwe baleese okubeera nga yeesimbawo nga omukyala umani MP owa Kisolo district amanyikiddwa nga Sultana Salim. Ono munnange side cheek ya Bobi Wine era n'agamba nti bannange Barbie alabye. Kati olwo akwatibwako ku Barbie Kyagulanyi ennaku nti Barbie yalabye, kumbe ye yalabye ebbuba limukutte musajja wattu tasobola kukyebeera. Anatera kugamba kakati oyo omwagaddeko ki, omwagalako ki oyo atambula agooma galunye kwagala ffe abasajja. Bannange kakati ono nno betadde ku mukutu gwe gwa X era kino kivudde kukubeera nti Bobi Wine munnange bw'atyo ya endoosinze oba yalonze Sultana Salim okubeera nga ye MP candidate owa NUP owa Kisoro district. Kakati munnange Frank Mwesigye bino bye yawandiise ku mukutu gwe ogwa X agambye nti Bobi Wine front side cheek Sultana for Kisoro by election pray for Barbie. Nti bannange Bobi Wine aleese side cheek we kwegamba mukyala we ow'ebbali oba akantu kaak'ebbali ka cheek ke ka side cheek musaasire Barbie mumusabire. Olwo babireeta batandise banne bagashumba nogekulengale gashumba atandika mbamanyi nze n'oyo omwannyinaze oyo gwe mulaba Sultana mwannyinaze gashumba ayinza okujja n'abagamba bw'atyo. Kakati muganda wange jjukira teweerabira nti dokita gyali nnyo, dokita gyali era abantu basabye ennamba ya dokita okubeera nti nno abawa eddagala okusinziira ku ndwadde ze balina. Nkugambye nti ono dokita ojja kwebuuza lwaki Uganda atalagi dokita ono muganda wange. Mu Uganda mulimu abantu abali talented abeekweka eyo nga tebalina baako wendo oliito. Mujjukira omusajja eyagamba nti alina eddagala lya kansa engeri gye bamuyigganyaamu wano e Uganda. Kati dokita ono bw'ate bw'afaanaganako kati nze namusanga eyo era obujulizi bwe buli ku bantu baakozeeko era n'endwadde gwe ze mutiira ddala ez'amaanyi ennyo obulwadde bwammwe bwe mutya mukooneko odako nkayisizaawo. Kakati munnange kabula member of parliament Frank Mwesigye ng'amaze okubeera ng'ayogedde bino bannayuganda ne bamwambalira ne bamugamba gwe obadde ki obuliddwa ebyokwogera. Era okusinziira ku bannayuganda bye bamwogeddeko bagambye
nti bana b'ebufuzi balina okubeera nga bateeka ekitiibwa mu bakazi kyekisooka bateeka ekitiibwa mu bakazi naye njagala okubabuulira nti Frank nga ye abakazi abawa ekitiibwa naye kwegamba waliwo abasajja abamu nga ye bw'alaba buli mukazi alowooza alina kuba wuwe oba buli mukazi omulungi alowooza kwegamba ye ekifaananyi kyakuba kyova era nga mu paalamenti muno mujjukire nabagamba nti abasajja bano bakwata ku bubiina bw'abakazi mu nkuba za paalamenti emboozi nagikolako dda beekwanira ddala bakwana ku bubiina bw'abakazi mu paalamenti babeera omwo nga balinga embuzi ennume abasajja emboozi nazibawawako wano era waliwo n'abamu kwegamba nga bakuba bajeti nga bo babeera batwala bawala mu ziroogi nga ye abala mitwalo 5 agamba nti mitwalo omuwala yakozesa kitiibwa ky'abahonorable agamba mitwalo 5 mu loogi ya mitwalo 2 bagulako ebyokulya bya mitwalo 2 muno omuwala amuwaayo oba mutwalo oba loogi ya mutwalo biri awo bwe bityo balina bajeti zaabwe nabibawaako wano ku Uganda Tulagi mu biseera biri nga nkyabakolera nnyo emboozi za YC kubanga YC wano mu Uganda muganda wange guyinza okuba gwe mulimu gukyasinze okuba nga gwettanirwa abantu kakati munnange ono abamugambye bamugambye ebyabadde bingi nnyo naye waliwo abalina bamugambye ebyansanyudde nnyo ng'ogyeko ekyokubeera nti nno oba oli awo nti okumujajinga bo tebaalyagadde mujajinga nti oba oli awo medical report ey'ebutabika yeyali badde eyambako naye waliwo eyamubuuzizza nti basaidi kiiki bo tebakkirizibwa kwesimbawo basaidi kiiki tebakkirizibwa kwesimbawo nti nayo point oba oli abayinza ogitwala mu paalamenti n'agamba nti nedda oyo nedda teyawangula kubanga ekisooka yeesimbawo nga saidi kiiki wa Bobi Wine naye omwami ono mujjukire nti ye mulaalo eyasookera ddala wano mu Uganda okubeera nti enteeze oba eggana lye ery'ente lyali likuumibwa babodyguard abalina emmundu kwegamba yakola erinnya mu ngeri eyo alina eggana lye ery'ente naye nga likuumibwa balina mmundu ebyo munnange byebyo aba abantu bagamba tebibakwatako oba alese child kiiki we naye naawe osobola okuleeta owuwo n'akukiikirira n'akurepresentinga naye jjukira nti nga bwe nkutegeezezza nti eyo ndowooza ogirabiraawo naye eryo bbuba lyennyini bbuba lyennyini eryo zomwesangaawo nga agana edda walaba ebifaananyi nga bayimiridde bombi ku mmotoka bakampeininga bwe mukyali mu bino bya bufuzi simanya byaki omusajja agamba oba awangule naye nedda anviire ku mukazi kale waakiri ekifo akitwale ne wamandi wa ekifo akitwale naye nze naali badde mbeera waawo nga yeeraba nga yalina okubeera waawo nkwanambi nanti weesanga bisaasanya mu mawulire